Oli ku Star TV program kooti YAMAKA omulongo babiri Sara gemanya gange nkwabiriza nnyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekyomusomo gwaffe ogw'ennabweru. Alina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo mu mukwano gwange embeera gwezitoweredde mu ngeri emu oba endala. Nsaba Mukama Katonda akugumye. Omulwadde ng'oli wano nga toli wano yonna gy'oli, nsaba Mukama Katonda akusaasire. N'ebizibu bye tulina mu mitima olunaku olwaleero, abalwadde nsaba Mukama Katonda abasaasire. Abafiiriddwa kitalo nnyo, kitalo ddala. Olwaleero tuli mu musomo gw'ennabweru, bingi ebigenda mu maaso. Mu kaseera kano nga tuli ne bannaffe abali ku TV, abali ku YouTube n'abali wano, saba tusiriikiriremu eddakiika emu ffenna nga tuzibiriza nga tuwunzisa emitwe wansi, tusabireko abooluganda lwaffe abaatugendako, abaana baffe be twazaala be twasimira ebinnya, bazadde baffe be twaziika edda, baganda baffe abatakyali abatakyanywa abali mu ttaka eyo, emikwano n'eŋŋanda abatugezeeko wiiki ewedde, olunaku olw'eggulo, omwezi oguwedde, omwaka guli ne guli. Gwe bw'oba gw'ofiiriddwa obulumi bw'omuntu bwo tebuyinza kuva ku mutima, emyaka ne bwe giba 1000 osigala omuntu w'omulowoozaako. Naye Omukama wawe ekiwummulo ekitaggwaawo. Omukama Katonda wawe ekiwummulo ekitaggwaawo. Obawe ekiwummulo ekitaggwaawo. Amiina. Maama amannya go gwani? Nsaba oyogere nnyo. Amannya agange nze Janet Nalugwa. Mukyala Janet muviiridde wa? Nze naviiridde Busaana Kayunga. Ate maama? Maama abeera mu Kiwanga. Maama ani yamunonyeeyo? Nze kennyini. N'omuleeta. Ennyabo. Maama atawaanyizibwa ki? Tubuuliremu obulwadde bwa maama engeri gye bwatandikamu. Saba buli muntu atuule. Obulwadde bwa mukulu wange ono teyalwala nti yatandika musujja, teyalwala nti yatandika mutwe. Ongeza eddoboozi. Wabula yakeera ku makya ng'omuntu bw'okeera olongooseeko awakaawo, n'akwata olweyo n'ayera oluggya n'agenda ku kasasiro ayokye kasasiro. Bwe yali ayokya kasasiro n'akwata mu bubi mbu abapangisa bwe batugamba, kubanga be baaliwo. Bw'akwata mu bubi n'agamba muli babi, abantu bano muli babi, ne munkwasa mubbi. Kyekigambo kye yakomako okwogera n'olwaleero. Tubonyeebonye naye emyaka 4 tukutte gwa 5. Yakyukamuko kuba tetujja kugamba nti teyakyuka. Olubereberye abaana bagenda okunkubira essimu okumpita nga agudde, taliimu kantu konna, teyeekyusa, teyeenyeenya, takola atya. Kati ne bwe tumutwala ng'era omuntu bw'akola. Abaana taata waabwe era yenfa gye yafaamu. Kati olw'okubeera nti taata baali bakirozezzaako ne bagamba nedda maama tetumutwala mu ddwaliro, kubanga taata yali akola mu kampuni, yali mukozi wa mukwano. Kati taata era naye bamusanga mu buliri ng'asirise, mu kumusanga mu buliri ng'asirise, taata bwe bamutwala bamusookeza ekibuli kuba lyali eddwaliro ly'abakozi ba mukwano. Ekibuli ne bamugyawo nga tebalabye bulwadde bumuluma, ne bamusindiika Emmengo olumbe ne lubula, ne bamuzza e Mulago, mulamu wange n'awummula. Awummula emirembe, Mukama Katonda amulamuze ekisa. Kati olw'okuba nti abaana baali bakikombyeko nga taata waabwe yafa bw'atyo, ne bampita ne baŋŋamba maama yanguwako, maama abadde ayokya kasasiro. Nebiba bwe biti naye mupangisa yatunnyonnyodde, naye ye takyalimu kwogera, naye yanguwa tubeeko kye tukola. Ngenda okutuuka ku mukulu wange nga mu butuufu
bw'otoba wa mutima ogamba tetumujja waka. Naye twamukwata ne tumutwala gye twamutwala baatujjanjaba. Ne tulwana n'addamu n'atuula. Naye yalemala yasirika kati baaba waatuuse. Okusooka twali tukwataganira wamu n'abaana nga tujjanjaba ffenna. Naye abaana kirabika oba bulwadde oba bakooye kuba nkugamba nti namuleetedde na ku booda. Era n'abaana tewali yamperekeddeko n'atya kuba nabagamba bannange ffe tukoze kye tukola kigaanyi. Naye mulongo abantu abo bajjanjaba bo bavaawa naffe tugezeeko. Abaana ne baŋŋamba maama ffe tujjanjabe maama bikoze eki bigaanyi. Kati omuwala alinga eyannumiriddwamuuko yagambye nti maama alemeddeko olw'okuba ayagala kutwala muganda we wa mulongo. Naye nze mpulira nga sandi kikoze. Bwe kumpita n'aŋŋamba maama oba osazeewo kuba nange nabadde ntidde jjukira nti abaana bakulu kati be balinga be bannannyini. Nabadde ntidde kati n'aŋŋamba maama oba osazeewo okutwala muganda wo mu mulongo jangu omunone. Nange kwe kugenda ne munona. Maama ono ayimirira. Tayimirira muwadde. Talina bbwa lyonna ku mubiri gwe. Alina amabwa. Kyamwokya yenna. Mbadde nnyino kikubuulizaawo kuba omuntu ye maama abadde alina kufulumirawo. Naye omuntu gwe nnyina nja kyobola bamuyise mangu. Tajjanjaba muntu aliko mabwa. Ayeko wadde erimu. Kitegeeza kirala nnyo nakyo. Naye ngenda kugezaako agenda ajjanja bwe tugenda kusondayo transport naye nsaba ogume osooka onneebakirayo wiiki nnamba nkwegayiridde. Tolaba nti maama wo manya baaba wo ngenda kusasula busasuza emitwalo 3 olunaku. Omutima mulungi nkimanyi kitono era sinze namukutumye naye katono kulw'okwerekereza n'omukwano gw'oyina eri muganda wo nojja n'osula wano mu mpewo n'obeerawo. Kyonna Mukama ky'anaaleeta yasinga okumanya. Mukube engalo nga mulowooza nti emitwalo 3 ngijja mu nsawo yange ngenda gijja kuze twasonzedde ez'obuyambi. Tugenda kupangisa emmotoka era mugenda genda ku ssaawa zino. Mugenze sibakumidde kabaani ka mukisa naye Amina agenda kabampeerako bwe munaaba mutuuse mukakume. Mama Nansi nsabo gye mupangise emmotoka wali wabweru. Maama ono agenderemu mugenderemu n'omuwala oli eyabadde alina omwana eyalemeddwa okwogera. Omwana mulwadde naye maama mulwadde nnyo okusinga omwana ye gwakaabira. Ekiri ku maama we kizibu nnyo era ye Mukama atusaasire. Maama w'omwana mwe mulabanga omwana ye muyi naye maama n'obulamu bwe ng'omuntu butono. Ekiri ku mwana oba ekiri ku maama kyetaaga bulamu bwa maama tekyetaaga mwana. Era ye mweraliikiridde nnyo mu bonna benna yakeeraliikirira maama wa mwana oyo yekka. Olaba omutulira bwoti n'olaba obulamu emabega waliyo kizikiza kitegeeza ku nsi kuno ayinza okuba nga waliwo alaba nti ebbanga lyakutekulimayo tewaliyo bulamu bulala mu maaso bwolengerayo. Naye nsaba Mukama Katonda amusaasire. Kale nsaba osabe ku buyambi abawuliriza bwe tugenda okujjanjabisa baaba. Mama Nansi nsaba ojjo nnyambeko. Bamaama, bataata, abakojja, abako, abooluganda mwenna n'ab'emikwano. Mbadde nsaba busabi munsaasire. Ffe maama yatuzaala abaana 9 naye mu nsi tusigaddemu 3 naye nga 2 ffe bawala omulenzi omu. Omuganda wange bwanvaako olwo mba nsigaddewo nzekka omuwala. Saba n'obwetaavu obungi n'obwetoowaze munnyambe munsondereko buli omu ky'anaaba asobodde nzijanjabe baabadde engulu era ayawule ensiisira bwe zenkanya emyoyo.
tweyanziza tweyanzeeke barakallahu fiiku ekibbo ky'abaaba kiikino yenna kyasowangi maama mulongo neyanziza nnyo neyanzeege mukama akumpeere nnyo omukisa tweyanziza tuteeka muno tweyanzeege tweyanziza nnyo tweyanzeege nsaba mukama katonda abaddizeewo 3 6 9 12 15 mumpe emitwalo 15 gye ngenda okusasa ez'omwezi muzimbe amina mpa yawe emitwalo 2 bakozeseeko special bakozeseeko nemukutuuka special batwala abantu 2 ne maama oli emotoka egenda kwanguwa oba bafune gye bateekamu amafuta maama Nansi aliwa neyanziza nnyo neyanzeege oli ku Star TV program kooti yamaka omulongo babirye Sarah gemanya gange tukyali wano we bayita nabweru nebaza abantu abangi okunjagala nebaza byonna kwako maama ojja kwongereza kuno Nansi bwe kiba kisoboka wolofu emmotoka gy'abateekamu amafuta ojje tulabe we tugenda omuteeka ssebo tweyanziza nnyo tweyanzenge taata mukama akuddizeewo nyago gwani mukwano amanya gange nze Nalubega Ruth. Nalubega Ruth oviiridde luddawa Mbiiridde Mulago ye mukwano maama mulongo. ebizibu byo byatandika bitya Ebizibu byange byatandikira ku mwana wange ono omukulu. Maama mulongo omwana wange namuzaala mulamu bulungi era ng'obulwadde kati yakamala nabo emyaka 2 naye nga bwamukwata wa myaka 15 ekiseera kino alina emyaka 17 bwamukwata ali mu siniya ya 3 baali baakula ne jjajja waabwe Masaka wanga ffe batuzaala Masaka maama wange ne taata be baali baabakuza era nga bali abaana 3 ono ye mwana omukulu omwana ono yatandika na ssenyiga nakifuba ng'abaana bazadde bange bajjanjabako ne bajjanjaba naye ng'omwana tatereera ng'omwana yeeyongera kugonda ayongera kukenena ne bagamba kiki ne bamutwala ne bamukebera bamukebera ne babagamba nti yali afuna obulwadde obwa typhoid bagezaako okujjanjaba era amuwonye amugabirire amuwa obulamu obulungi amwongereyo emyaka n'emyaka n'emyaka maama mulongo ne bajjanjaba omwana bamukyusa mu malwaliro ag'enjawulo e Masaka nga babagamba nti musujja gwa typhoid nga bamuwa treatment eggwayo naye ng'omwana tasalako mpaka bwe bamwongerayo e Masaka mu ddwaliro eddene babagamba nti alabika ng'alina obulwadde bwa kansa obw'omusaayi nti era bumwongereyo e Kampala bankubira ne baŋŋamba nti Luusi janga ono n'omwana obwongereyo e Kampala maama mulongo ayitawo omwezi gumu omwana ne bamundeetera namuleeta ne tumutwala e Mulago ne bakebera omwana nasooka bebera naye waka okumala wiikisi 2 nefuna eddwaliro emutwalako e Mulago ne bamukebera dokita oli yali akebera n'atugamba nti omwana alina omusujja gwa typhoid naye mbu gwamwokya munda ne bamujjanjaba n'abanga atereramu wayitawo wiiki emu maama mulongo omwana n'addayo nemuddusa e Mulago ng'ali mu mbeera mbi twasookera ku emergency nemutuusa essaawa 12 naye amusawo mukwatako obukwasi yamukwatako essaawa 6 ogw'ekiro ate nga jasi kumuwandiikirako ku budagala ne bwakeerera ne baŋŋamba nnoonya omusaayi yali talina musaayi wadde ne bagumuteekako ku emergency twasulawo ennaku 3 ne batugenda mu Nnyamulago twabalayo omwezi gumu n'ennaku 3 ne bamukebera obulwadde ne bubula ne batugamba nti mugende waggulu mu kansa omwana alabika ng'alina kansa w'omusaayi maama mulongo ne tugenda mu wa kansa bakebedde omwana buli kimu kyonna obulwadde bubuze
twatuuka mu bakansera ng'ali mu mbeera mbi awo yakoma otegeera nali simanyi nti asulawo nga bwetwamutuusaayo baamussako okisigeni yamalako omwezi gumu n'ewikisi 2 ng'ali mu kkoma era twagenda okuva ku okisigeni nga yenna ajjudde amabwa maama mulongo olaba omwana wange alina ebbwa kabina kubanga lyali lyamalayo akabina konna nga lyakalya yena najjula munaamabwa muno obugere buli bwonna tatambula maama mulongo takyatambula omwana tusitula musitule okuleka ng'asimbye emikono najja maama bw'atyo ate nga tugezezzaako nebaza baganda bange bajjanjabya omwana wange maama mulongo bambeereddewo era mbeebaza tebandekeredde n'abalina bye bakola baabale bajjanjaba omwana wange kubanga baali babaagala maama mulongo abaana babiri bali mbazadde bange kubanga nasalawo mbatuuze nsobole okusooka okujjanjaba ono naye maama mulongo obulwadde bunnemeredde maama mulongo abadde omwana omuwala akuze alabika obulungi eyegombesa buli omu naye omwana wange kati yafuuka kaana nebaza sisita wange anyambeko okujja wano aleseeyo omwana we nga muto wambi tamanyi oba alyatolako sisita wange gyali amuyambako naye yaweesa omwana baweesa omwana ebbanga lyonna nina mukulu wange maama mulongo yaleka ebibyo byonna n'emyaka 2 yatudde ewaka yabadde alabirira ono nze nengenda noonya 100 ate nsobole okumujjanjaba naye ekisinga okunnuma nina akaana kange akamuddako kabadde kagenda tulapisa tugino kaagala okusoma naye nakagamba musonyi nsooka endabirira munnamu awo nini maama mulongo omwana wange awadde tuyinga maama wange nakawa naye neebaza bazadde bange abazadde abasinga batugobesa abaana naye nze maama mulongo bazadde bange tebangobesezaako baana bange babalabiridde okuva nga bato kubanga ono nambawo wa myaka 3 kati ono abadde agenze emyaka 17 n'obumuddako bonna babadde be babakuzizza nsalawo mwesomyo mandabirira abaana bange babadde bakuze nange banneebagaza nate banatandika okubala bwe bati maama mulongo ngenda kikola ntya maama mulongo ebbaluwa gye baali batuwa okubeera nga tumuzaayo tugireseeyo waka tugyerabidde asembedde mu ddwaliro ezzungu asembeddwa kujjanjabibwa luddawa kubanga emulago baŋŋamba era omusawo yanziza ebbali naŋŋamba nti maama nasolo obulwadde bw'omwana amazima bubuze naye genda oyiye ku sayidi B ofune ekituufu ekiri mu omwana ng'omwana ayongera kuggwawo omwana ayongera kenena naye maama mulongo omwana wange ankaali amazima nsaba abalabi n'abawuliriza abaliwo n'abataliiwo nkoola abalabi ba sitativi abakooti y'amaka abatulaba wano mbasaba obuyambi nzijajabiriko omwana wange abeere ng'abalala addewo atambula ekiseera kino tatambula omwana tusitula musitule mbasaba nange niza janjabire ku mwana wange ye maama mulongo nyina erizi 75 21 72 71 esembyayo 6 erizi 75 21 72 71 esembyayo 6 ereeta mannya ki ereeta nalubega piragiya tweyanziza nnyo tweyanzege mukwano maama Nalubega ngenda kutandika naye olunaku olwaleero tetugenda kumusondera buyambi naye
ngenda kulaba kyentandika nakyo naye bw'otuuka ng'eyo engeri gy'atuwadde ennamba ye y'essimu n'ofunayo 2,000 oba 5,000 omuweerezangako nogamba omukyalo oli ow'omwana oba ali atya saamuwanga sirina abajjako maama mango ekiseera kino wenkolera nze ndi wa woteeri nkolera wandegeya ne waliwo omukyala ajja ati ekiseera gye maama mumejja yabadde ajjagala ku mwana ono ng'amugulira ebikopo by'amata buli lunaku 2 ate nga bagaseera naye omukazi ne bw'aba afunye oba tafunye amata g'omwana gabaawo eva n'abakubiriza nti munene amata g'omwana mugatwale maama mulongo nebaza ajati ambeereddeyo nnyo ku mwana wange kyeyanziza nnyo ebizibu byange ebizibu si byammwe ndifaafaagana n'abantu bange paka katonda lwalinzijja mu bulamu bw'ensi eno osaba n'okoowa kyokola bantunda oba ngoye eza charity mugula akasente akavaayo nzijanjaba abalwadde bange eyali ajjanjabyeko obulwadde obutali buzungu ebintu tebiggwa tebikoma mwe muba mwabivaako naddanga muli ku nsonga ndala ate nga nze lwenzirayo kubaki ku balwadde bange ebizibu bibeera bingi ebitasobola kukoma neyanziza nnyo neyanzeege twebaza ajati ewandegeya agulira ono omwana amata naffe katwongererezekaawo olunaku olwaleero inshallah akaana akatuula P7 kawa emitwalo emeka olutaamu kawa emitwalo 15 buli ttaamu eno ttaamu kagisasudde ttaamu eno abadde tanaba gisasula ttaamu eno 15 ne ttaamu ejjako 15 sente ngenda sikuwa naye oziwayo ku ssomero omulundi gumu yatula ekibiina ekyomusanvu obalonye maama mulongo emitwalo 3 jasukulu fiizi za mwana si za bulwadde zoono olyatula ekyomusanvu ne bw'aba akomyawo alyeyongerayo ng'akuze neyanziza nnyo maama mulongo tweyanziza nnyo maama mulongo mukama akweky'osinga okwagala amiina okyali mu programu kooti y'amaka amina munkwatireko omukyalo ono kyonna kyosobola okwongerezaako omuwa kuba zirize muwadde za school fees ez'omwana wange ono n'ebirala ziba teziriiwo osobola okumuwa tweyanziza nnyo tweyanzeege sabayo omulwadde ekyo ki ekandabe neyanzeege bino bina bimpa nga nakatuuka nga sinnakaaba nakabyekabye dda n'obukowekowe bwange tebukyaloola ng'olyoka ondeetera ekimuli ani akimpadde banange nga neyanziza saba tukubire mu ngalo akalulu akamaanyi tiimu dolishazi bagayekanyumuke neyanziza kwatirako neyanziza nnyo neyanzeege dijje mpaka yimbako olisha konna bannaye baliwo abampadde gwakiikiridde ng'oli muwanvu bafe kamampa engatto yange yimirira mumpe engatto yange mumpe engatto zange temuzitwala mu charity ne muzitunda zabuze leeta engatto yange oyo nolowooza aba awulira by'omutuma nze simutumangako kintu nakikolanga bwe mugambe saba tuveewo ffenna abali awo batukakane taata vaawo taata ayambadde sapule vaawo oba okakane wansi taata ayambadde blaaka omwami ali ffenna tuveewo abantu basobole okulaba badde wepankapanka nnyo abazungu babikolako naye mubeera awo atakimuli Mami Sarah simanyi emirimu gy'okola kulwaba nange timu the Olishas Mami Sarah nziza okusiima n'akatono ketufunyeewo nga ffe tukwebaza nnyo Mami Sarah olw'emirimu gyo gy'okola mukwano erinnya Nansimbi Christine kulwaba nange aba timu the Olishas
yanzege mu kaseera kano ndowooza tusumululira ntunulireeko neeyo kyammwe kyani ani akimpadde olisha ebbaasa mulabye gyeraze bwe mukolanga mu kaseera kano neeyanziza nnyo nsaba nange okubalaga ku birabo bino kino sinnakisumululako kiri nakisumuludde omuntu yenna nze mbadde ngamba ennyama batuwe ng'ewera etambule lumu okusinga abamu lwe banaalya okwetegeka ekirabo kino kyampeereddwa chairman Gaawa mwami muwesi Isaac ebigambo ebinakigenderako nja bigumira era nga bwe nagumira engatto ekirungi sirina ntondo neeyanziza nnyo neeyanzege ekirabo kino kyampeereddwa omwami simumanyi naye kyansanyudde nnyo nakisanze wakaliga ebimu babiwumuza wansi n'okwata ebirala osanyuse kiringa ekikyo twasanyuka nnyo okusinga nannyini kyo yuza buyuza akano tetukakano kakuwadde nkakuwadde katwalire ddala twasanyuka nnyo nange sinabakiraba nno nalabye buno obuntu bwe buti obubeera naye nga sitegeera netegeera nti kigambo otokisulise musoma kimu eyo oba anyabi basomesa zisuubira nti waliwo asobola okuyita neyanziza nsuubira okuba nti omwami ono ati gwakola naye amusori siinaawo simu ye olwaleero n'alibadde mbanjulira balageeko balage n'abali saidi eri bwe tutyo tusumulula awaadi eno nsaba okuyita omukulu gwe bayita Ruben Mpima Kibirango ku stage wano ku ssaawa eno oba mwami afande nensaba n'okuyita omukulu gwe bayita Michael Balaba mu kaseera kamu kano ddakiika emu neetaaga ku stage wano mbalamusizaako nnyo mikwano gyange abalabi baffe baganda baffe na ffenna kooti y'amaka nga ttiimu erimu abantu be mutalabako ne mukoma okulaba abaana abali ku kamera nange kennyini omulongo babiri Sarah. Mu kooti y'amaka tulina ekigambo ekigamba nti okwegatta. Tulina kooti y'amaka ey'oku ntikko erimu abantu abatasukka 10 era nga be baana abali ku kamera bakama bange nange kennyini n'abali mu field ewalala. Twasalawo kweyita kooti y'amaka tetutudde fe oluba luseewo lwonna nga tukola ki omulwadde ali jjinja ali mbiko ali yiganga ali ludda waffe tetwesaasira. Twaweereddwa ekirabo ekitannasumululwa era nga kyavudde mu USA kyatuweereddwa aba YouTube era nga kyatuweereddwa olw'okuweza abantu 10,000 egiraba programu yaffe kooti y'amaka. Abalaba babeera bangi naye bano bayita ba subscribers kwegamba ba diehard bo nga buli programu balina okugiraba. Osobola okulabwa abantu abangi ng'oli bwajja abiraba naye nga tasubscribinze naye omuntu anyiga kadde ako aba alaze nti munno buli kyoteekayo yaba asooka okukola ki. Abamu temubimanyi naye buli atakimanyi mu kaseera kano nga twogera ogenda kuwandiika essimu yo ng'eriko data omwana ajje akunyigire nga rediyo bw'eba evuddeko oba nga sikoze ndi waka gwe ku rediyo oyinza obutampuliriza naye nga ku YouTube kwendi era buli kimu kisigera kigenda mu maaso.
nebaza abawuliriza abali wano olwaleero nsaba twekubireko mu ngalo. Twebaza abataliiwo ne neebaza ne basubscribers baffe bonna, ne twebaza n'ababeera ku YouTube n'okusingira ddala abaana ba live streamers eno awaadi yaffe ffenna ng'ekkooti y'amaka. Akazindaalo kakakwasa mukama wange dakiika emu, luvannyuma kakwasa afande, nze ndyoke nsumulule wano. Bwe mbyogedde ayogere. Bassebo ne bannyabo tweyanzizza nnyo okutwagala ebbanga lino lyonna ng'ekkooti y'amaka. Twagala okubasiima ennyo bwe tubeera mu bifo nga bino eno ne tubeera nga tujja ne tugabanako ku ndowooza nammwe. Tetukkiriza nti ebizibu okusanyuka tubeera wamu ng'ekkooti y'amaka. Omulongo babiri essaala ffe mutuzizzaamu amaanyi mangi nnyo. Njagala omulamu wange oteeke ku awaadi eno. Oluusi waliwo obubonero bwe tutalabirawo, obulala ne tubulaba, ate obumu ne mutwewuunyisa. Bwe twagenda ku YouTube kuno twali tetumanyi nti n'oyo tekinologiya bannakkooti y'amaka mwamubuukirabuukira dda. Nga tumanyi twebeerera eno, nga twebeere naye ate ne mutulaga nti neeyo mutulumbayo, neeyo tubeerayo, ne twezzaamu amaanyi. Nsaba tukkirize twekubireko mu ngalo ffenna nti ekkooti y'amaka tuli b'amaanyi era tubeeyanza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twagala okwongera okubasaba bwe wabaawo byonna ebitatambula bulungi mu mbeera ey'okuweereza oba emikutu nga gyekutula gibuukako, feedback eyo mugituwe, mutubuulireko nga temutusonzeemu busonzi nno eza kutukomerera. Oluusi tekinologiya mumumanyi nammwe, naye mutubuulire tusobole okutereezaamu mu mpeereza yaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twagala okubaagaliza Idi ennungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okwagala mulongo, mwebale okwagala ekkooti y'amaka. Nina amawulire amabi agaguddewo mu kiseera kino, naye Omukama yasinga okumanya. Chairmani wa group ezeegattira awamu eziyitibwa Kkooti y'Amaka Group Leaders Association, omuwala oyo ye Babirye Joseline. Omwana oyo afiiriddwa maama we mu kaseera kano. Maama oyo afiiridde mu ddwaliro e Mulago. Saba Mukama Katonda amulamuze kisa, amusonyiwe ebimusobyeko mu bulamu bw'ensengo. Saba amannya go gwani? Amanya gange bampitanyisa gafule Yesebo. okuva Ntunga mu Bunjera Kazara. Yesebo. Ekindise wano najewo olw'eggulu ssaawa nga 3 mbadde nvulidde mu ddwaliro ly'e Kawempe, nako ne bangaana nguddeyo e Mulago, ningamba nti sirina gye nsobola kugenda essaawa zono, mbadde sirina na 10. So kindese wano abamwe ku makya bandabye nyina akapiira akuba natambula kuva e Mulago okuza e Kawempe n'ebigere n'omusaidu gukora ki namaliza wiiki 3 bandukundongoosa ndi mu kyubu. Kati ekinyuunyisa oba okugenda mu ddwaliro oba awantu wonna sirina muntu wena asobola kunjanjaba, era abandongosa ennaku nga 2 oba 7 museeta bantadde mu ssaawa 6 nebanvuta mu ssaawa 12 era nebanteeka n'akapiira mu nnyindo. Bakulongoserezaawa
bandongoseza waffe itozo hospital nibangamba era mukundongosa okwe tubampadde nayadde ne panado n'emu oba painikira tubampadde painikira oba panado nibangamba ngende kesisi ey'emurago natandikayo bampadde refaro 2018 okujanjabirwa emurago era amarago bansaba miliyoni 3.5 kugira ngu oba mutozirina genda oba olina okudda ewamu entungamu oba abaganda bwe oba bakitabo bakukole kye bakuyambe neŋŋamba nti kansabe ku chairman LC1 ebbaluwa egenda wa LC2 kugira nti nsobola kugenda mu bantu ne banyamba oba ekimbisako abantu bebembisizaako kati kakati esaawa zino najja muno mudwaliro bangamba nti baana bakutandika kunkorako baagala ekifaananyi kya CUG kya mu lubuto muno kya 25 naye kya 25 banteesemu akapiira banteesemu akapiira mu nyindo entalina muntu weena owunyinayo oba nyina sente oba ntazina nyina kutambula olugendo luwanvu katakago nekadamu nekakola ki nekabika nekaleeta guno omusaayi nagenda natuukirira mu mawofiisi gensinga kugira nti nyewe bwetaago 25 nze nasiramuka samazewo emyezi egyo 5 singa abasalamu banyamba kinene oba nikyakulya oba nikyakunywa nsiima Dr. Job oba Dr. Sebaduka gyembadde ndi mukapiira ndikunywera mukapiira ndinyeeka marago ntalina muntu weena wunyinaayo era abambika n'okumbika era waffe bantimbira n'ekinnya ne bakiteekamu n'omutumba mukiki nafudde nyina oba bulaza bange buli muntu alina kitaawo we mama wange waali era nawakamukubira ku ssimu ntuba navudde mu siyeta siina amaani agatambula nsaba nti oba omuntu osobola kumpa buugi n'agamba tofe oba wooli okufa niŋŋamba nti oba sinfudde ndaga kitaawo wange oba abantu bange singa oba ngunfudde esaawa zino ayana mutumba gwe ogenda kukyunga kugira ngu banzike ngenda kuzikwa gavumenti oba n'ekirala muno alimu abanyabuzaale oba abanyabuzaale bakyeta ki mu Luganda yes kugira nti nebajja ne bandabako ali omuntu ali wanu eno mabega namalabyeko jjo ekiro nangamba nti kale tiwalina wakunsuza n'empuwo n'enkuba nengamba nti kanzijeeno awo wano nasanzewo mukale kugira nti overnatulu mukyaki kugira ngu mbeeremu kati embadde nyenenzemu omusayi mu kyubu so okugenda mutooyi okusitama kugira ngu ningenda kukamena oba ninfuyisa omusolo nafulumayo ogundi kana nafulamayo omwoyo kale mwene ogulenjeera emmeeme so okutuuka wano mbadde nsitamye kumakya wano nimbuuza omukyala ningamba tubanange nti nve wano ngende mudwaliro nga nfudde ono mukyala nebansondasondera 10 nebangamba katugende tukugulire peyinikiira yino yewano eri wano balina omutima mulungi obwe nampa n'olukumu lw'ekyemisana okufa leero bangamba ngundeyo waka era nengamba nti naye Katonda ndikambeere wano naye Katonda ajja kunkolera ekyamagero singa kugira nti oba unimaliriza mukolo nja kutambuza n'akapiira kanje ndeyemarago bansabye 25 ya CUG ekifaananyi ngenda kukikolera wali wandege anindawo omusaho nangamba nsobora kunyonya 25 agwa CUG siyakuzanisa so ebbaluwa ezibandongosezako naye kati olinaani mu buno bwonna obujjanjabi oli wekka bw'oti omujanjabi
sigenda kunyonyola kuba kigenda kundiza amaziga ntambulira ku papula bya gavumenti neera nabo bankoowa nagenda ku tulafiti eno gundi nsanji maya nagendayo ndikuza kuziika mukwano gwange awo meba waffe awo nagenda ku mande nintuuka empewo n'enkuba ninjikakanya omusolo nigwesoba batabana bakundongoosa nibantwara private nibangamba bali nibagenda kundongoosa kunteekamu akapiira private oba kizenze sibimanyi kati awo ningenda ku ddwaliro lya Nsanji nibangamba ngenda Kawempe gye barongosawo ninkuba empewo ku makya nibandinyisa baasi ningenda waffe okusesema ninsesema yero okufuka omufuka yero okutuuka Rwasamiine nintuukira mu ddwaliro gye ntuukirira siina kintu kyakwebika siina kintu kyakwambala siina agakoraki omuntu n'agamba olina okugenda mu makyaki oba n'omujaki era n'omusinga ne mu Kampala muno nze ntambula siina mulimu gwenkola siina njeraki nyina okutambuza ebipapula byange bino kati naffe bozzeemu olwaleero bakulagiridde ojja wano tukuyambeko nze mulongo babiri esaara bano be bawuliriza bange kale naffe tugenda kuwayo emitwalo 2 ogenda oyongererezeeko mukama kumpeereza abalala bakoleki abanyongerezeeko olina enamba y'essimu enamba y'essimu njirina kale gisome bwe wanaaba alinayo ekyokulya oba nga zzeemulaga okulambula omulwadde we naawe ayinza okuyitayo n'akulambulako enamba zange yina namba 2 ya MTN eri 077 9 30 75 57 Airtel 07 0 26 0 5 6 7 ekinsaba esimu sibeera nayo kale ntanyusa bwongo oba kugira ngo oba ndi mu ddwaliro n'esaawa zino nsula kanaaba ndeje nagisigaddeyo egyensula tukuweddayo akasente koba otandikirako mukama kumpeera omugisa kale kati njagala otambule bulungi oddeyo ng'obudde bukyali kale nkama yasinga okumanya kama akuteremu obwangu mwanye nazooterere amanya go gwani mukulu manya gange namukino oviiridde ludda wa Wakiso siwulira Wakiso nze ku Star TV ndi wano ku Star TV nga nsaba ku buyambi obw'omwana wange ono nantume yamira battery kati bwamira battery nejja ne wano we yatuula nemutuula mu kifuba kati we mutuula mu kifuba yayokyawo kati mu kumwokyawo naaba nga tasobola kuyisaawo yadde ekyokulya yadde ekyokunywa basooka namuteeka akapiira mu nnyindo nga mwe tumuweera ekyokunywa nga mwanywera kiseera we kyayitawo ne bakajja bwawo ne bamuteeka tube ku lubuto era ku lubuto okwo kwafunira ekyokulya talina kyalya talina kyanywa kati batugambye essaawa zino wakulongoosebwa ate ssente ezitaliiwo tetuyinaawo yadde nsaba muzira kisa yenna ndaba ku lw'omwana wange nantume Josephine nga nsaba ku buyambi omwana wange akolebweko addewo nga bwe yali tasobola kulya adde okunywa wabula ekyokunywa nkiyisa wano mu kapiira alina tube ku lubuto kwe muyisiza ekyokunywa n'abeerawo nsaba muzira kisa yenna n'abandabye ankwasizeeko ku lw'omwana wange nantume addewo nga bwe yali addemu alye ng'abaana abalala tasobola kulya yadde okunywa bula ebyokunywa alina tube ku lubuto kwe muyisiza ekyokunywa bazadde bannange siri bulungi ku lw'omwana wange ono saba buyambi mwana wange akolebweko addewo
nga bwe yali batugamba omulongoosa agenda mu intensive care buli wiiki twetaagisa akakadde ez'ogula eddagala balina katyubu ke bagenda omuteekamu after kulongoosebwa byonna byetaaga ssente kitutte ebbanga singa yalongoosebwa dda singa ssente mbadde nziina naye olw'obulwa bwa ssente kituufu omwana wange annuma nange nkoze kyensobola nga maama naye nemereddwa alwala nnyo ng'oggyeko ate kino kyayina omusujja tegumugwamu bulwalwa ku kitanda siba ku kitanda ssente zonna zituweddeko naye ate ekyo kino ekyokulongoosebwa ate kyo neetaaga ssente nnyingi baami nsaba yenna gwe kikutteko kula obulamu bw'omwana wange funa ssente agenda akolebweko andwalirira mutuufu emmere ennema n'okunnema mwana wange nga tasobola kulya tasobola kunywa bazadde bannange nsaba kunkwasizaako omwana wange ono addewo nga bwe yali akolebweko bwe nfuna ssente agenda kukolebwako mu ddwaliro addemu nga bwe yali neyanza nnyo neyanzeega buli gwe kikutteko naye nga neetaaga obuyambi tukola ekisira eza buli kadde eddagala tugula naye nga bagambye kati ekyasaliddwawo kyakulongoosebwa tukiwadde obudde nti ewantu wanaaziba naye wantu waganye okugatta kabatule kali we kaatuula kaleka kakosezza kayokyawo wajja ekituli kati teri kyakulya kiyitawo yadde ekyokunywa tewali era aliira ku lubuto kwe kuli tyubu neyanziza nnyo neyanzeege ayagala okunnyamba so okuyita ku namba y'essimu 070 27 86 127 nasanyuka nga nfunye walakira Pawulo nasanyuka nga nfunye obuyambi omwana wange ono naakolebwako naddawo nga bwe yali ekituufu nga maama siri mulungi nsula bubi mwana wange annuma tasobola kulya oli mu programu kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange tusekana olunaku oluddako inshallah saba omukama katonda abatambuze bulungi nga muddayo ewaka kyonna kyoba osobodde essimu yange eri 075 2 10 11 13 ne 077 6 10 11 15